la sente zigenda ku butale obwo zikoze kye zigenda okukola. Waliwo sente zibeera mu masomero ga primary ezibeera mu malwaliro gana gakolebwako local government ebintu byonna ebikolebwako eno wansi mu zi district awulidde. So eyo ye public accounts committee eyokubiri kati bagiyita paaka local government neri ne bagiyita paaka central. Emu bagiyita central government endala local government. Nze nno ndowooza omanyize omukulembeze bwanesigisa obwesige ngenda nensooka nentunulamu nti oba lwaki nze bampaddaako. Abantu bonna bembadde nabo bakkiriza nti olwayo gyenvudde ebintu bino ebibeera mu local government mbitegeera. So bwe bampa okutunulira local government accounts manya nti baagadde ntandikire mu wendi resourceful. So eyo eno committee yemu ku committee za parliament ez'amaanyi. Kati waliwo committee endala gye bayita kosase. Kosase yo ate erondoola sente z'omusolo eziri mu bitongole biri ebitongole bya gavumenti ebipakasi ebisuubula Uganda Wildlife Authority, Civil Aviation, UCDL. Ebyo bitongole bwe bityo Bank of Uganda ebyo ebitongole bya gavumenti kati eyo gye bayita kosase. Kati ate eri government assurance kati gye bataddeko mwami zaake gye nasookerako luli yo etunula yo tetunulira sente etunulira bisuubizo nti abali mu buyinza bye basuubiza bye bakola. Bwe bagamba nti bannange tugenda kuteekawo oluguudo lwa lwerwe baluzimba sente bwe baba tebaluteekawo sente ezaali ez'okuluzimba zaalagawa. Kakati oyo ye alondoola bisuubizo, omulala alondoola bitongole, nze nnondoola local governments, mwami Nsamba alondoola central government. Bwe bukiiko obwo bonna simanyi tetubeera part of the shadow cabinet lwakuba tutuula nabo ffe tetuba ba minisita naye oba tukola ne auditor general's office. Uganda erina ekitongole kye bayita ekya auditor general abali omubalirizi w'ensimbi za gavumenti agenda mu bitongole okulabira era ffe bwe tuba tunoonyereza auditor general yatuwa lipoota nti ab'emukono sente ze twabaweereza bilioni 12 oba 3 bazikozesa bwe bati kati ffe ne tuddayo ne twetegereza ddala zaakola. Kakati naweereza ate ewa mwami Nsamba permanent secretary mu ministry ya local ya health twamuweereza bilioni 6 yazikozesa bwati naye n'agenda ayita mu ddala zaakola. Yes kyekyo. Honorable. Naye kakati abantu beesunga nnyo obukiiko buno n'okubulwanira ne babulwanira. Olowooza omuntu ndowooza mu Uganda abuuza lwaki akakiiko akamu abantu bakalwanira nnyo singa akalala. Kubanga omwaka guli oguwedde buli ssentebe w'akakiiko babadde bamuwaayo milioni 11 nga bazongera ku musaala gwe. Kibiina kiba kikuwadde ng'omuntu naye ate buli omuze bamuwa. Naye abantu mu Uganda boonoonese. Bakomishona babadde beewa milioni 6 endala buli mwezi 60 milioni ng'omusaala. Nti buli mwezi ng'oggyeko omusaala gwafunanga MP ne beewaayo n'enkaaga zakubeera ani komishona. Omulimu gwe lwe lukiiko olukulembera palamenti. Naye abantu batunuulira ngiyite mikisa oba bisiraani ndowooza bo bagiyita mikisa egy'okulya enguzi. Nti nze nga we bantadde wano nti Nambooze ye chairperson wa local government accounts committee kati bakawo ne batandika okunnoonya mu kifo ky'okujja mu office okola accountability ne beetikka makula ondabiranga ddala osirikiranga ebyama nefuuka muwooza
basawa akatale mu mwezi nenfuna ebiliyoni nga zizo kubanga ndi muwoza waki gwe basindika okukwata ababbi nenfuuka kukola nabaki nababbi gyemikisa egiri ku bukiiko obwo oba ye sitaani abuliko kakati akakiiko ke bayita government assurance sitaani oyo mutono olwansonga tosobola genda wa Museveni mpayo kyompa neme kwogera ne bakikola era oli kyava abuuza nti nga bwe wava mu kakiiko tetwaddamu kukawulira nti oli bamugamba nti wamma totulabisa kubanga ebisuubizo bibaako buli mukulembeze lwakola ekisuubizo kifulumya ssente kubanga pulezidenti bw'ajja n'agamba nti ŋŋenda kukola kino enkya bajeti emuwa ssente okukikola kati ssente ezo be baba baazirya gwe tayagala obeerawo ogambe nti wagamba nno okuzimba oluguudo lwa lwere kubanga buli w'onoolubanja ziri ssente ze baafulumiza ku kintu ekyo abantu bagenda kubuuzibuuza zaddawa kubanga ekisuubizo kya pulezidenti kyekiragira sente z'omuwa omusolo okukola ki okufuluma ajja n'agamba nti tugenda kukola enguudo z'omu Kampala sente nezikola ki nezifuluma kati gwe bw'ogenda n'omugamba nti ng'ennaku z'omwezi bwe kiti wagamba bwe kiti ekinaddirira bajja genda bagambe nti ye sente ezaali ez'okukola ekyo zaddawa kati abantu abamu bagenda eyo ne bakwatagana n'abakulu ne babawa kye babawadde ne basirikira ebivudde mu kubala ebitabo obeera mubazi wa bitabo besikale kakati bwe babisirikira kyova olaba nti waliwo enkaayana ennene nti bannange nze mbankabeerako nze mbeere kano neme kubeera kano kalungi kafuna kano tekafuna nnyo so naye bwe tuba tugenda kutuukiriza bwesige yesu omusaala gwange gugenda kuba gwanjawulo ogw'emupya omulala naye omanye era gwe bateresa ebingi era bamutuma bingi owulidde omusala gwange gujja kuba gwanjawuloko okugwemupya omulala basobola n'okumpaayo mmotoka komiti zibeera okugjako luli mukyala Anite abadde azinyigiriza nga tebakyazituwa bakuwaayo emmotoka bakuwaayo ku basirikale bakuwaayo ofiisi engazi era wona ojja e Kampala ojja kundaba nga ndimu ofiisi nnene ne sekuritale wange agirina wali neki ne firiji neki ne boardroom neki eyo ofiisi ennene bagimpadde njebaza omusala gwange gujja kukyuka gusingeko ogwa MP munnange kakati naye obuzibu kwe kubivaako nentandika kuyita abakaawo ne mugamba gwe ono genda omuwa omulimu gwe ono omwana wange muwe kino gwe ono muwe tenda ono muteeke wali owaaye olunaku lwabajulizi ssentebe wa komiti wamuweereza wamuweereza ez'olunaku lwabajulizi amataga olunaku lwabajulizi kakati nze nina disitulikiti 146 nga abasajja bonna 146 balina okuvuga batukeko emukono munnange omukulembeze ssentebe w'akakiiko tonsiba tombeera bubi kakati enkya we banaamuleeta nga ssente ze baamutuma okusima nayikonto yazirya mba sikyasobola mugamba nti gwe lekomyawo ssente z'abaki z'abandi kubanga tuba twazigabana nze oli abeera namukwasa omwana wange onogenda omuwa obwa tawuni kiraaka onogenda omuwa obwa human resource officer onogenda omuwa omulimu gundi so abantu babiyita opportunity naye nze sirabanga opportunity ebyo bikemo ababaka bangi aba National Unity Platform abapya ate nga abamu era bali ku bukiiko buno oba amagezi ki bino bikemo omusaala gwe batuwa nga ababaka ba palamenti tulina obuvunaanyizibwa bungi era gutubulira mu ngalo naye fuba weefisizeeku ekirungi mu palamenti bwe baba batusasula omusaala gwo gwennyini gujja gwokka n'alawensi zijja zokka nga balinga abagamba nti omusaala gugwo alawensi z'oba okozesa kuweereza abantu so mbadde nsaba abantu kwezo sente ze batuwa osobola ofisaako n'obeera bulungi ne twewala ebiki ebikemo ne
ne tutuukiriza essuubi ly'Abannayuganda ne bawulira obukiiko buno ffe bwe tukulembera nga buyamba okukwata ababbi. Ojjukira abasajja bannandala abo lwe baali bakyakolera eggwanga bakwata ddala ababbi. Olaba Katuntu kano akakiiko kano ke bampadde waliwo lwe yakaliko Katuntu n'akwata ssente ezo basajja balaba ze yalinga atwala okweguza obutale. Ebyo obijjukira ebyo nti basajja balaba yabadde atwala kana akatale kano omujenyi eno komiti eno gye bampadde ye yali ekulembera Katuntu zino abakola ebyo baggwawo. Bwe baba tebaggwawo nga tetukyabakwata. So tufube Bannayuganda tuddemu tubawe essuubi nti bwe tunaakola gino emirimu emitono egituweereddwa bwe tunaagikola obulungi Bannayuganda bajja kumanya nti ate bwe tunaatwala gavumenti yonna ate tujja kuyitawo obuki obulungi. Era nkubiriza n'abantu oliwo NUP bakuwadde obwa ssentebe bwa disitulikiti oba obwa mmeeya, nkusaba gwe kola bulungi abantu bagambe nti ekibuga ky'Emukono kiri beta kubanga mmeeya wa NUP. Honorable, tulaba nga tubadde tufuna amaloboozi mangi okuva mu bantu ab'enjawulo. Ekisooka abaali bagambye ababaka ba NUP tebalayira. Ekyokubiri ne bagamba balayidde ne batakoma kulayira ne bakolawo n'obukiiko ne bakolawo ne cabinet ya opposition nga ne pulezidenti waabwe owa National Unity Platform ali mu exile. Gwe kikujjira mu mutima nti tusobola okutuula ne pulezidenti omukuumi Zedriga ku kitebe ne Secretary General Lubongoya naffe ababaka ba Parliament ne tukola ekintu nga pulezidenti tamanyi? Kikujjira mu mutima? Olabira ddala nti pulezidenti waffe taliini kyaji ddala twamuwamba mu kibiina tusobola n'okukola ebintu nga twesigudde tuli ffekka ku lwaffe. Ekisooka pulezidenti tali mu exile mu nkola yakudduka mbu awonye obulamu. Ali mu exile kubanga wali seefa wamuyamba okukola emirimu gy'ayagala okukola olw'okununula eggwanga. Taliyo kutaasa bulamu kuba yalisobodde osigala wano n'ayogera ne Museveni n'atamuyigga. Aliyo kubanga ayagala kubeera mu kifo mwasobola okukolera omulimu ogw'okuvuganya. Bwe twatuula ne tubibalamu ne tulaba nti bwe tuzira tubajja kuba tuwadde Museveni olukusa wano okuwerera NUP ne people power yaako ng'empeekera okutufuulira ddala mu mateeka abayeekera atandika otuyoola kyere n'okuyoola abaana baffe bonna. Tugamba yes nakati abayoola n'otusiba ne twagala abasibire wabweru w'amateeka so si mateeka. So isa strategy gye twalowoozaako nti bwe tuzira tufuna ki, era tufiirwa ki, bwe tukkiriza tufiirwa ki era tufuna ki. Bwe twaweeyinga ne tulaba gye bayita opportunity cost ne tulaba nti wakati mu buzibu bwonna katukyethabemu Parliament efuuke erimu ku malwaniro se battlefield emu ku platform wetukola ki wetulwanira kubanza okubeera ku platform eyo tekigaana ate alina kkobo ddala naye kulikwata fe okubeera mu Parliament tekigaana alina kkubo ddala kulikola ki. Waliwo bano abagamba NUP ezizze mabega opposition era nabo bayingidde mu Parliament. Museveni yaleka semwogerere mu Parliament ye n'agenda mu nsiko. Gwe ataliwo NUP bw'olaba nga ffe tukoze bubi gwe genda awatuufu ffe ojja kukomawo wano otununule. Tetulina buzibu era tetugaana era tetujja kuvumirira. Si ffe tusoose okuteekawo opposition n'abalala abatusooka babikola. Nze nabeera nga ndi mukwano gw'abeefudisi naye nga tebasobola kuwa wadde obwa vice kakiiko kaabwe. Neffe wano ate tubayita nga balina abantu baabwe abamu batu UPC ng'erina abantu baabwe abamu ba minisita wa Museveni neera ffe ne tugamba kale neera ne babawa ku shadow government. Olidde? So eyo strategy ate sina buli kintu nti tujja kukinnyonnyola.
bwe mulonda omukulembeze wabaawo ebirala bye mugamba nti tumuwadde obwesige waliwo ebintu ebimu ebyatukkirizisizza okuteekawo opposition government eno nga tetujja bibabuulira naye bwe tuliba tumaze olutalo nga tunyumya olutabaalo tulibabuulira era muligamba nti nga mwali bagezi yesebo nga mwali bagezi gwe singa omanyi abantu Joel ffe baakubiriza ekituli mwe tuyimiridde ojja kusanga ng'ate n'oyo agamba nti bannange mwanonyeeyo ki bw'obimubuulira jagamba wamma nno mubeere eyo ekirala ababyogera sina buli ayambadde akasaati ka NUP nga agamba nti NUP avumirira NUP nti NUP abalala b'NRM Museveni yabatumye batulabise bubi batulowoozese nti ffe twalidde mu baana olukwe nga bazannyira ku mitwe gy'abantu abatonotono be balowooza nti tebasobola kwerowooleza. So for all intent and purpose kino kye twakoze kye kisinga obulungi. Museveni takitwagaliza, ayagala tuzire afune waatukubira atumalewo, twagala atukube atusibe wabweru w'amateeka so muwo omuguwa atutuge, twagala yaveeri atugwe mu bulago ng'Okello bwe yatta abaana nga buli muntu yenna agamba abaana tebaabadde na musango. Banange ebigambo bingi nnyo, ndowooza ekibuuzo kyammwe kiddibiddwamu bulungi nnyo. Honorable babazeemu bulungi, abadde beebuuza ansa ndowooza mugifunye. Honorable abantu b'emukono kubanga gwe ye Muhoozi asitula Balamu amufuula minisita wa local government amukozesa okutambula Uganda yonna ng'akozesa ministry eyo. Gwe ate toyagala Nambooze abeere chairman wa local government committee. Ye mbyogerera ki kankomaawo wabula kyegamba gwolowooza lwaki Muhoozi asitula Balamu amufuule minisita wa local government. Honorable balina ekibuuzo kyabalekedde. Bwe mba ngenze oyaamu okola emirimu gya local government accounts committee kiŋŋaana ekiro kukola gya NUP. Naye singa mbadde ngenda kuva wano mukono ngende eyaamu ku mirimu gya NUP n'atambula mu mbeera y'emu nga gye ntambula nga kyeyamaanyi, mujja kutwogeza nti n'ebintu katukomaawo. Gwe kyoba omanya ekyo. Weewaawo Honorable. Gwe olaba omanyi erya muliro. So abaana abo ba NUP naye mu kwekubamu akamyufu wajjawo obutategeeragana. Kati ate bo mu kifo ky'okuresistinga ekyo bo ne bakwata obusungu ne babumalira eyo. Ne katugezaako okubatabaganya okulaba nti at least ekisigaddewo batambulira wamu nti n'ebyali bibatabudde tubimalirize. Honorable, mwalangirirwa mu mbeera eyali enzibu ennyo. Kinajjukirwa nti n'abantu bangi abakwatibwa ne basibwa, tetumanyi abamu bakyaliyo emukono wano basiba abaana 300. Mundaba nze bannange naye ndi mu lutalo lwa kujjayo abantu abo, abamu bakyaliyo, abasinga obungi tubajjeeyo. Naye twalowooza nti ate bwe tunawoggana ennyo n'oli abasiba ajja gamba bano bammwe abalemezeeyo. So tubadde tulimu nga tukola mu nkola ne tukireka ku 11 eyaffe ey'emukono. Of course Secretary General mu briefinga era bangi kuba abaana abo bavuddeyo. Waliwo n'abalala nga tebabasiba naye nga babayigga okubalabirira, okubayimirizaawo, okubakumaakuma gwe mulimu gwaffe gwe tukola. Era twebaza Katonda nti omulimu ogwo tugukoze waawo si mwangu n'akatono. Naye bakyasiba abaana baffe, bakyabayoola. Naye ne Katonda naye abeerawo. Waliwo omuntu omu abadde acoccanya abaana baffe naddala eyo tusaidize eno gwensonzi. Ne Katonda najja ye n'ayingirawo. So ne Katonda tumusaba nga Maama Zedriga bwe yagambye nti olutalo lufuuse spiritowo. Ne Katonda tufukamira ne tumulanya ngama Mukama tutaase. Yes nyawo. Honorable, obubaka bwo eri bannamukono, abantu b'emukono NUP at large, wakati mu kulwanyisa gavumenti embi ate tulina okubeerawo n'okukoza ekibuga kyaffe.
tutandikira mu maka gaffe ate no nga bwe tulwanirira eggwanga kyonna ky'osobola okukola ng'omuntu olw'okulwanirira amaka go kikole naye bw'oba ng'olwanirira amaka go ate lekawo n'obudde oba okwetaba mu lutalo lunene olw'eggwanga mbasaba tumanye nti entalo ziri bbiri olwaffe olw'emukono n'olutalo olw'eggwanga olw'eggwanga bwe tulumala ebyemukono bifuuka byangu tetusobola kumala byemukono okujjako nga tumaze ebya Uganda tulinga omuntu alina omulwadde nga yeetaaga kutwala mu ddwaliro ddene naye n'ogira ng'omuwayo ka panado bino bye tukola wano ne tuweerera ku baana kati nina 307 bempeerera mu bana kwe kugaba ku panado ku mulwadde twetaaga kutereeza ggwanga olidde omuntu bw'ajja wano ne muwayo emitwalo 10 nti genda otandika omudaala gwa chapati kwe kugaba ku panado naye twetaaga kutereeza ki ggwanga lyaffe nolwekyo basebo ne banyawo bw'ojja bwe mba nina kyensobodde nkola bwe gamba nti no sisobodde kkiriza nti honorable Namboze tasobodde sigamba tonkyawa ti bannange temuyamba biki aa kyensobola ngezaako kyesisobodde mungumiikirize mutugaanire mutusaasire mutusonyiwe ebimu bitusobako kubanga obuvunaanyizibwa bwe tulina binene tubasaba mutusonyiwe ebirala muba temwatutegedde butegeezi tubasabanga mutugaanire si buli kyompulirako nti kiba kiki kituufu si buli ayambadde akajozi akamyufu ali ku social media nti ddala wa NUP ajja kwogera ebigambo bina nga bya NUP naye ng'omukaaga guyambamu ki mulabe si buli nsonga nti mulina ogimanya mutwesigeko ng'abakulembeze kuba bwe nadda wano mbannyonnyole butya NUP bweneefuna munza okubeera kyamaani wa local government committee ate nja kuba neeroopa mutuleke temutwogeza biki bingi mutukkirize mwasalawo nti nno owekitiibwa Kyagulanyi atukulembere omukulembeze muleke atukulembere ab'ebibiina ebirala bwe muba nammwe mugamba nti nammwe mukyaye Museveni mulwane ebyammwe olukusa olulwanirira Uganda license NUPC yegigaba omanyi waliwo abantu abamu bagamba mbu boba opposition mbu naye NUP eremeseza struggle mukole ebituufu naawe ennyoko yakuzaala golaba Kyagulanyi kyatakoze gwe yimirira okikola okulembere banna Uganda kuba ne Kyagulanyi si gwe wamuwa license okubeera waali yatuuka lunaku n'agamba nenyiyiddwa nyingiddewo naawe yingirawo yajja na mu by-election wulira eri by-election genda weesimbewo oteekewo omugundu omupya ogutuusa Uganda gwe gyolaba Kyagulanyi gyatagikoze eki gyagituusiza otherwise we muddeeyo ne mutuvuma obuvumi muba mutulaga nti muli ba Museveni mweyambaziza bweyambeza kubanga balabe bakola bwe bati Besigye bw'abaako nga bamuvuma nga bagamba Kyagulanyi ye mulungi Kyagulanyi bw'abaako nga bamuvuma nga bagamba twafiirwa nnyo Besigye waffe ye yali asobola ng'omanya nti nnono akulimba tabeerangako owoopposition akolera sayidi eri eno atwekulukuunyako buki bwekulukuunya naye nga nze njagala okwebaza ow'ekitiibwa Kyagulanyi kubanga ngenda nembuuza nti singa tewajjawo by-election yaleeta Kyagulanyi opposition olwaleero singa eri luddawa ku bantu bonna boolaba beefuddemu kuku naye kyokka ezinunula omunaku Katonda azitunga ki kiro kubanga okujja kwa Kyagulanyi nako kwaleetawo essuula empya so nze ndowooza nti mbasaba basebo ne bannyabo buli muntu amanye ti luno terujja kugwa okujjako nga ffenna twetabyemu sebo ne nnyabo leka kutunulira Namboze yekka Namboze aliwo okuwa bukulembeze tusaba buli muntu amanye nti olina oluwalo naye ne bajja ne babamenya omuntu n'agwa wantu n'amenya amayumba gammwe gonna abasajja ne mufukamira ku ttaka ne mukaaba mmwe ki ekibambaza empale kubanga bagamba ekikwambaza empale kyekikuyisa omusajja ne mudda mu kukaaba obukaabi nga babamenyera amayumba Bannayuganda mwabaaki nali siriiwo bwe twamala akalulu omugongo gwali guttuse nga gunnuma nnyo ndowooza kati ondaba n'engeri gye ntuula naki so nenva nompola ne ŋŋenda mu ddwaliro mpola bandi eyo ne batandika okumenya amayumba abantu bagwa mu bifo mwe bakolera
natuuka ne tikiti y'ennyonyi n'enkomawo naye nga mbuuza abantu ne babagoba ku gye mukolera yonna ne mudda mu kukaaba obukaabi. Bannayuganda ngera mulowooza nti omuntu omu yalina okujja wano olutalo lwammwe basebo ne bannyabo oluusi tekibeetaagisa na kukuba mayinja oba kukola ki okulaga gavumenti eno eriko nnaku yammwe ne bwe musalawo obusazi ne tukera olunaku lumu tugaa nti tewaba ava waka ffenna eno wiiki tetuva waka nkubulire ebintu bikyuka naye olugamba abantu nti bannange eno wiiki tetuvaaka nze nina looni nze nina naye bajja kutuukako neyo looni tojja gisasula bwe banaamala abakolera ku makubo nga bakwata ababooda bwe banaamala ababooda nga bakwata abatakisi bwe banaamala abatakisi nga bamenya amayumba gammwe bwe banaamala okumenya amayumba paka kubambaza ovulo mwenna kukola masamba wansi w'obwakabaka bwa Museveni waveeko otaata waddeko omwana waveeko omwana waddeko omuzzukulu nga bwe kiri e North Korea bannansi abalala bonna ne bafuuka baddu mu nsi yaabwe. Ekyo kisoboka kitukolako singa abantu banagenda mu maaso no buli omu okulowooza nti waliwo omulala ajja omulwanirira ye ng'atudde awantu. So njagadde okubasiibula mwebale nnyo omukisa guno gwe mumpadde saba Katonda ayongera okubatukuumira. Maybe omulundi omulala tulifunayo ate omukisa ne twogera. Mwebale nnyo aba Ghetto TV okulemerako mwe mwatandika ekintu kino era abalala bayigiddeko mu balayi baffe abalungi yesebo onale konga tumaliza akatalekeka twalayimu akalonda akakiwo ka Buganda Caucus. Buganda Caucus eyo emabegako luli yali ya mugundu nnyo kikati onaleba ekiresi Buganda Caucus okubanga ensonga zaayo tezikyayogerwako nnyo nga lwe zaali mu palamenti. Omanyi omanyi Mengo yegaba direction y'ebyobufuzi mu Buganda yenfuyi ya firimbi golabirawo eno bye tukola mu parliament obirabirawo gwe nolowooza nti no tebirinawe bikwataganira kuki kubiri emengo naye signals eziva emengo zeziwa Buganda Caucus ne mu parliament eki enkumba. So signals ezaali ziva emengo zasinga nnyo okugamba nti kati federo ewaffe gwe twagala waabikolwa so si wakubanja kati ate nga gwe bw'okivaamu olabika nga asika omuguwa ne bakama baffe. So Buganda Caucus weeri omulundi guno yazzeeyo mu mikono gye NRM naffe tugezaako okusitadinga ekintu kino naye tujja kwetaaga ennyo direction okuva eri bakadde baffe emengo. Ne tutalabika nga abali mu parliament tukola byaffe n'abali eri bakola ki byabwe naye nga twetaaga okwongeramu amaanyi ng'ababaka ba Buganda ne Buganda Caucus eno gy'olaba tewaliwo kitongole kisobola kukola mu nsi nga temuliimu mirembe. Emirembe gisaana gijja eri palamenti ki yonna. Yes. Balayi baffe abalungi mubadde balayi balungi okuva gye twatandikidde byonna byonna mubuuliddeho naye bwe byagudde ensonga zonna azitanyiza bulungi. Abali ku Dorothy Williams, abali ku Olujjuliro, abali ku Shafik Media, abali ku Mwoyo gwa Ggwanga, abali ku Jebbi Muwonge mubadde balayi balungi okuva gye twatandikidde. Amannya yenze Dorothy Nalmansi. Mubeere bulungi mweraba.